ebuuzibwa njagala kukakasa bannayuganda nti omulimo guno gwe tukola tugukolera bannayuganda era tetusobola kukozesa bukambwe kubanga omulimo gwennyini gwe tukola gwa bannayuganda so tewali bukambwe bwonna obukozesebwa omuntu nga tanagibwa mu lutobazi basooka kumuwa ekiwandiiko ekimulabula nti wasenga mu lutobazi weetegeke osobole kuvaawo so abamenya basobola okukozesa amaanyi ng'ogaanye okukkiriza okuwabulwa okukuweereddwa so si kituufu nti bakozesa amaanyi mangi kuva operation we yatandika tewali muntu yenna eyakoseddwa mu bukosefu injare tewali muntu yenna abakuuma ddembe abe batuusizaako ekisago tewali muntu yenna gwe basse tewali muntu yenna gwe bayiikiriza wewabanga waliwo omuntu yenna gwe bayiikiriza obanga waliwo omuntu yenna gwe batuusizaako ekisago mu operation eno tubasaba bajje baveeyo tusobole kubibuulirizaako ababa bakikoze tubavunaane kubanga tetukkiriza muntu yenna okuyisibwa bubi kino ekikwekweto ky'abannayuganda ku lw'abannayuganda so tetusobola kukkiriza muntu yenna okuyisa obubi bannayuganda oh yes no si kituufu si bwe kiri bwe kiti bwayise nga bw'oyogedde ne Ganda abamenyeddwa oba ennyumba ezaggiddwayo tebagoberedde nti olutobazi we lwali luyita kuva edda nedda be balina okuvaayo si bwe kiri abaggiddwayo beebo mu bitundu ebirimu amazzi ng'ebitundu bino tusobola kubizaawo ng'entobazi waliwo ebitundu nga byo byafuuka dda ebibuga ebitundu ebyafuuka dda ebibuga ebyo tetusobola kubizangulu okugeza oyogedde ku nakivubo lwali lutobazi wano Rugogo lwali lutobazi Garden City so Kampala almost ebitundu nga n'okusoba nga mu Kisenyi so waliwo ebitundu ng'entobazi zo zagenda dda tosobola kuzizangulu so omulamwa gwe tuliko kwe kulaba nti tukuuma ze tukyasigazizaawo n'ezo ze tusobola okuzangulu tusobole kubanga tetukosebwa kubanga entobazi we zituggwako kiba kya bulabe nnyo tetujja kufuna mazzi tetujja kufuna nkuba tetujja kufuna ebintu ng'eŋŋaali ekinyonyi ky'eggwanga bijja kusaanawo byonna ate we bisaanawo omuntu tasobola kusaanawo nga ebyobuwangwa bisaaniddwa nga ebyobutonde tebiriiwo so ekintu kino si kya muzannyo si kyakwejalabya okubeezaawo ebyobutonde kintu kikulu nnyo okubeezaawo ebyobulamu bw'abantu so tutaagala tukitwale nga kyakusaaga kino kintu kikulu nnyo mwaraba juzi Kenya abantu lwe baafa olw'amataba ebuduuda muze mu biraba Kasese muze mu biraba abantu nga bwe bazze bafa ebbugumu ennaku zino muliraba ne Mukoka ne floods amataba muze mugaraba so tulina okukwatira awamu kulaba nti ebyobutonde tubizangulu kubanga we tutabizangulu tetujja kubeerawo naffe tujja kusaanawo ensonga zino tuzinnyonnyola nti waliwo amakolero agaweebwa olukusa emabega nga tetunaba kuyimiriza okugaba olukusa mu kuzimba mu ntobazi twayimiriza okugaba olukusa mu ntobazi nga 2 Ogwomwenda 2021 olwo lwali lunaku lwange olusooka mu ofiisi naye mabega waliwo abantu abaali baweebwa olukusa so tetusobola kubamenya nga bayita mu mateeka kubanga we tubamenya kiba kitegeeza nti gavumenti erina okubaliyirira ate tetwagala kufiiriza omuwi w'omusolo esente
nga tetusobora okukikwasaganya nga tetubamenye. So naye abasigadde nga tebanamenyebwa ensonga zaabwe zikyekenenyezebwa, empapula ezaabaweebwa tukyazisoma tusobole kusalawo ekyokuzikolera. So tekinaggwa, kikyali ku mmeeza. Ebyo si bituufu, yenna amanyi nti yasasula sente mu NEMA n'afuna ne certificate ya NEMA teyamenyeddwa era tekinabaawo. So tebasobola kukumenya nga ate wafuna certificate. Pozi certificate woba wagifuna mu bukyamu, tujja kuzitunulamu, ezimu tusobola nozikansolinga. So tekinaggwa. Abantu abakaweebwa amabaluwa bali 315 nga bano baweebwa okulabulwa basobole kuva mu ntobazi mu mirembe nga tebamenyeddwa. Abamu bavaawo mu mirembe era tubeebaza, ng'abantu b'ennabweru bavaawo mu mirembe era tubeebaza. N'abakyali mu ntobazi tubasaba basobole kuvaamu mu mirembe tuleme okusika omuguwa, kubanga entobazi zino si za NEMA nga NEMA. Entobazi zino ziyamba ffe ffenna ng'Abannayuganda okwewala ekibambulire ekisobola okututuukako nga twonoonye ebintu by'obutonde, okugeza okufiirwa obulamu nga tuyita mu mataba, nga tuyita mu kulya emmere erimiddwa mu ntobazi ezirimu ebicaafu oba giyite pollution. Gano amayuni ge tulaba, bino ebikajjo bye tulya, tuyinza okulowooza nti tulya emmere naye nga tulya butwa. So twegendereze okulya emmere erimiddwa mu ntobazi, naddala entobazi eziri mu bibuga. Entobazi ez'omu kyalo tezirina tabu, zisobola okuvaamu ejjuuni nga liramu, ekikajjo nga tekirimu butwa. Naye entobazi ez'omu bibuga ezisengejja amazzi agava mu makolero, emmere eyo gye tulyamu ya bulabe, era tukubiriza Bannayuganda okugyewala. Bannayuganda bonna tubasaba, abali mu ntobazi tubasaba n'obwewombeefu bungi basobole kuva mu ntobazi mu mirembe, tusobole kuzaawo entobazi zaffe, tugende mu maaso nga tuzifunamu. Tewali akkirizibwa kuweebwa olukusa okwonoona olutobazi. Bwe baba bakuwa olukusa olina emitendera gy'oyitamu, osooka kusabibwa ekiwandiiko ekisoma obubi obuli mu nkulaakulana gy'oyagala okuleetawo n'engeri ki gy'ogenda okubuziyiza okwonoona eby'obutonde. So aweereddwa olukusa abeera aweereddwa nga bw'alina okubeezaawo enkulaakulana eyo nga tayonoonye bya butonde. Ono ajja nga taweereddwa lukusa, akola bukozi nga talina guidance nga talina kuwabulwa. Yes. Ensongi, waliwo ebitongole eby'obutonde nga NEMA, waliwo ebitongole ebirabirira abatusibwako abatalina mwasirizi. So gavumenti erina ebitongole bingi. So ebitongole bya gavumenti ebikwatibwako bijja kutunula mu nsonga eyo, siyinza kubyogerera. Oyogedde ku bayiwa ettaka mu nnyanja. Ennyanja essa, it breathes, the lake breathes. So ennyanja essa, teri wamu ng'ennyumba. So ennyanja esobola okukendeera, ennyanja esobola kweyongerayo. So ennyanja weeba yeeyongeddeyo n'egenda mu ttaka lyo, ennyanja etteeka eryo ligikuuma, kubanga etteeka likuuma nnyanja. Terigamba nti nnyanja gwe tukukugira okusala wano. Ennyanja ya ddembe kugenda gyerina okugenda. Ate ekireetera amazzi okubeera amangi mu nnyanja kwe kusaanyawo entobazi, kubanga entobazi zandibadde zikwata amazzi ago galeme kugenda mu nnyanja. So kati entobazi tuzisaanyizaawo, kati amazzi gonna gaddukira mu nnyanja, kati obungi bw'amazzi mu nnyanja ne bweyongera, kati amazzi gasobola okudda mabega ne gatwala ettaka lyo. Naye amazzi we gaba gatutte ettaka lyo, ettaka eryo liba lifuuse lya nnyanja, oba olina okugalinda. Katonda wakuyamba ne gaddayo ne gatakomawo, osobola kukozesaawo.
amazzi wegaba wegali Katonda nga yagaleese ennyanja tugikuumawo na weeri tetugiwa mateeka nti gwe koma wano abantu balaba bwe mubagoba bamala ne bagenda mu wetland